buutere byonna gye musizira okubeera nga temugoberera mbaanirizaako azizo ku Fad Pro UG kwa muli abalabira mu ggwanga Uganda mbaagala nnyo ne Africa yonna nakutwaliza ewa musaidi awo South Africa namwe nyongera okubeera nga mbabuuzaako twambuse wali ku ddungu Jordan, Yemen, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Yemen n'ensi ezetooloddewo awo muli bayitirivu nnyo side awo ku ddungu nyongera okubeera nga mbabuuzaako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maliraadi sana America yo mambuka neyo maserengeta side eno mu west ne mu east Canada ne Europe yonna okutwaliza ewa munyongera okubeera nga mbaaniriza ku Fad Pro UG era nga ategeeza muno nti kakati Fad alina ekipya kyasobodde okubeera nga atuleetera musebere as usual video etandika nakubeera nga olikinga teeka ekigalo ekyo olikinga sharingirako abalala comment section always ebeera open era nga naawe olina eddembe okubeera nga weetaba mu conversation gye mbeera nkuleetedde wansi awo genda wasaba mu comment section tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo maliraadi sana munnaye mbadde ndi awo ndi mu kunoonya mawulire gakubatirawo wano ku biki ebigenda mu maaso mu kwekalakaasa mu kibuga Kampala ate amawulire ga Pastor Bugingo si gye gansanze eyo munnaye waliwo ebitambula era nga munnaye byatandise ng'ebyokusaaga first nabadde sibiwadde budde naye wayisewo akabanga katini nedaba nga ate byongedde okubeera nga tebisasaanira emikutu migatta bantu naddala wali ku Twitter amawulire gano galaga nti Pastor Bugembe oba Pastor Bugingo mbu yasuddewo Suzan Makula era yamulekedde amaka gaffe agamaka ge twasooda ge twateekako akasente kaffe munnaye yasobodde okubeera nga agamulekera era n'akwatamu ebye n'atambula n'agenda geeko nno amawulire agatambula side wali ku Twitter natandise okubeera nga ate ngalaba olunaku olwaleero actually olunaku lwajjo naye nabitutte ng'ebyokusaaga nga ndowooza abaana just balina kye bayisaawo naye olwayongedde nebeera nga ate mbiraba ku verified pages nenyongera okubeera nga ate nfunamu akantu mu mutima era ngenda okubeera nga ate nkola research ku nsonga eno ate nsobola okubeera nga ate njikuleetera mu maaso awo osobola okubeera nga tolaba biki ebigenda mu maaso side eyo ewa Pastor Bugingo bituufu si bituufu naye nga ate bwe kinaabeera nga kituufu nti Pastor Bugingo yasuddewo Suzan Makula n'abeera nga ate mulekera amaka ago n'atambula ate n'agenda ewalala munnaaki ate ekyo kijja kubeera kirala nnyo ngenda kubeera nga ate nyongera okubeera nga ate nkola research ku nsonga eno era ngenda kubeera nga ate mbebaterawo awo naye nga muzikirize mbere nga ate mbaterawo biki ebigenda mu maaso mu kwekalakasa mu kibuga Kampala updates ki ezitambula ssaawa eno abantu ab'enjawulo bakwatiddwa kyekyamazima okuva ku makya naye nga ate abantu abalala bakyeyongera okubeera nga ate beeyiwa mu kibuga Kampala era nga mission yaabwe bagamba nti oba gwako oba kyoba ki balina okubeera nga ate beeyuna Parliament ya Uganda okubeera nga ate beekalakasizaawo n'amagye nno nago gali serious era nga gayiye ebyokulwanyisa buli wamu era buli wooyita ebyokulwanyisa weebiri era nga waliwo n'ennyonyi ezirabiddwako ez'okulwanyisa mu kibuga Kampala nga zirawuna omukulu ye Bobi Wine tetulina okubeera nga tetumanya biki ebimukwatako ssaawa eno ali ludda wa ssaawa eno naye nga byonna byonna ngenda kubeera nga te mbibatirawo awo mwongere okubeera nga temulaba ki ekigenda mu maaso side eyo nga bwe nakutegeeza like nga sharingirako abalala ate omukulu Ashraf wali nyogo nawe nayina ebizibu ebyenjawulo beera nga tumunoonyako omutegeeze ensonga zo ajja kubeera nga te akuyamba akujjanjaba akozesa Quran na dua era nga buli kimu kijja kubeera nga takitambula bulungi nnyo malidadi sana kambateo video zino ate nga muwona amawulire amala mangi nnyo temuvaawo. If your member of parliament has not performed, pick the nomination forms and contest against them and come and do better here. You can change what you want to change when you sit here. But for as long as you shun politics and leadership, you will never ask for accountability and get it. If you want to get it, take part. To our young children, we might have disappointed you here and there, but you have an opportunity to also contest, and you come to this platform and you debate your own way out. People, after failing to access us here, they want to access us at our own homes. I support that. The member of parliament you elected must be accountable to you. Go to his home and ask him, why is it that this is the one being taxed? Rather than finding us in a group and say that whatever you're debating it collectively and accepting it collectively. Probably we say no to certain things, but we are not good enough to persuade some of you to agree with us. Therefore, if your constituent is discontented with what we are debating, I support them to come to your home and ask you as their member of parliament as to why they are unemployed, as to why they are highly taxed, as to why they are evicted and you have nothing to say. Rather than coming to burn down an institution that they seek to occupy. Yesterday, some of our colleagues were
arrested and are still in jail, together with other citizens. The mentioned colleagues are Honorable Hassan Chirumira from Katikamu South, the Honorable Charles Tebandeke, Bale County, the Honorable Francis Zake from Mitiana Municipality, and other citizens. They are in Luzira as we speak, simply because they went to attend a regular press conference at their party's political headquarters, for the avoidance of doubt, the National Unity Platform headquarters. Honorable Speaker, I think it would be a good thing for government to help us understand the seeming double standards there are, because several other political entities keep operating, but for some it doesn't get to happen, to the extent that even members of parliament who are going to their party headquarters to attend a press conference together with other people get to be bundled up and roughed up, and they're in jail apparently for going to attend an unlawful assembly. I think it would be good that government helps us understand that matter. The government of Uganda is charged with the responsibility to take care of security of people and persons and their property. And so it is under that some of our colleagues are under detention. But the law is clear. They will go through the legal process, and I believe if they are innocent, they will be released. This August House is the House of Representatives of the people. Our cardinal fundamental role is to sniff out what concerns Ugandans and unflinchingly come to this house and debate those matters. In the whole of East Africa, not only in Uganda but in the neighboring Kenya, young people are raising their voices. They are speaking boldly and acting like so. The crisis why they are speaking is that they feel is that their issues don't feature on the agendas and on the order paper of houses of representatives. Therefore, for us to treat this matter and give it the weight it deserves and give it justice and create a tempo where voices can be heard, because democracy has no meaning if those who have an opportunity to speak don't speak the concerns of those that have the responsibility, have concerns to speak. My appeal to you, Right Honorable Speaker, is that this, what is going on, and Parliament sits in this extraordinary circumstances, surrounded by forces that ordinarily go to war. Therefore, it requires this House to find space and adequate time, whether it hurts who, for us to come here and debate the concerns of those people boldly. Otherwise, for us to gloss over and laugh over them, one day they will overwhelm those members. They will overwhelm those forces and descend to our homes, to our places of work, and find us everywhere on the street and say we no longer represent them. I want to appeal to you. And when I appeal to you, I think these are the special place for you. Because you and me, Right Honorable Speaker, come from that kind of activism. We've been there. We know what it takes. And we've been beaten together with you over the years. But we deserve to be heard. So I want to appeal to you to find adequate space and house this matter and find adequate time and we debate. As a plan B, Jagalo Sembere. Nange mbeko bya ku counseling obeko byoyika kusaidia yange kubanga abasinga bavayo ne bakuwagira ne baseka ne basanyuka ne bakubira mu ngalo naito yakubulya mazima chichi ekiruma abakyala bonoza abakyala bonna bana bali ku internet abakazi batabuse bonna bakupostinga bagala na kuteka ombera kule bikanti ofuna obuzibu doza lwaki obusungu bava abakazi bagala na kukuba natwedde nkebedde ku comment section nga abakyala bakwewerera bagala na kukuba oza lwaki oza bana abakazi bonna bayita basiru obusungu buzakuva buno obusungu bw'abakyala buva kugumba bane ebyo bina bikole naye kikolagana ku single mother mwanyina ze plan B njagala kati nkikusomesa ukitegeere kuva n'olwalira bane njagala mutaginge plan B ajawulize ebigambo byange
ekisooka nkimanyi oyina abaana olabika oyina abaana nga babiri nakulabye means oyina omusajja mukama yeebazibwe bwobanga oyina omusajja twagala sigale naawe naye in case omusajja oyo naabanga waliwo obutakkanya naawe omusajja oyo naakukyawa ogenda kufuuka ki single mother right oba omukyala anababanga omusajja nga takukyaye jasinakyo yo neesalawo omusajja nemutwala nosigala ng'olina mwalumizi oba single mother abaana babiri babeera weebali njagala oyagala kuŋŋamba nekati gwe oyagala kuba basajja ogenda bivaako okyali muwala muto naye ng'ofuuse single mother of course ajja kubawo abantu abagala okudeetinga naye ge bw'onaava eri n'obeera ng'okuba obusa abaana bano ba single mother kino ekifaananyi kikiraga ngwe mukazi munnaabwe yandibadde wa college nabeera nga oyisawo ebigambo ebituufu gano agasajja agagenda gabafuula single mother n'obeera ng'ogabuulirako kyokka n'obeera ng'oli mu kuwagawaga buwazi basajja nti basemberera tebeesembereza muliro tebeesenza kisiraani ky'abasingo mother sijja kuyima sikutegeera obanga agamba nti oba ku planet eno okimanyi bulungi nti nawe mu kika kyo oba mu famire yo wayite kubanga waliyo omuvubuka oba muganda we yennyini ng'alina omwana wa neighbor gwe yazaalamu omwana kyokka okukakkana omuwala n'abanga tayagala namulabirira n'amuleka awo omwana n'abonaabona nga ending up ng'agenze Dubai kugenda kukuba kyeyo mukatonda mugulu agenze okukuba ekyeyo nekimulema omwana na ending up ng'ali ku street nga yeetunda mwayiri ebika by'amaziga wali ogenzeko Dubai n'olengera abaana bawala be babonaabona obuza baki babonaabona obuza abasinga bagendayo for fun it's because of us men tubafunyisa embuto tugaana obbalabirira ne tuddira obuvunaanyizibwa era abaana abasinga b'olengereyo mu bawala bwe abagenda okukola nkolera mwana abasinga babalina abaana most of them nga bagenza okukolera lwaki mistakes zaffe kyokka gwe noddira bano ababaleetamu eyo embeera ne babafuula basingo mother nobeera nga ate b'owanika aye n'otakoma okwo nobagamba n'obagamba mbu tebeesembeza basingo mother plan B mwanyinaze plan B bambi njagala owulize video yange eno bulungi nnyo kuba webase mu kisenge ojja kubanga oyinza okubanga ofuna answer bana bawala njagala obeetondere justice for single mothers yes olowooza bana abawala okuba ne banyene bafuna obusungu siraba nkuba wala kunyiiga ne batabukira mukyala munnawe we batyo ate n'abasajja bonna bana abasinga basirise naye nze nvuddeyo munnamasaka mulanga basajja nvuddeyo kyobona banga ndi musanyufu nnyo kana akantu ke baleese ka pregnancy test eno gye baleese egenda kulabisa agasajja anti from the beginning ibajja kutegeera taata w'omwana njoke tulabe kiddako yes njagala kuweko mwana gwe plan B oyina omusajja naye mukama katonda nga ovudde kwine ebyokugamba nti omukyajja akukyayi wabula n'olunaku luyinza okukyabaawo n'afa yes ogenda kukola ki ogenda kuva ku basajja ng'ate oli muwala muto mara basingo mother nabo ba deserving a love to be loved nkoleka ekyama waliwo wano mikwano gyange gye mmanyi eyazze n'awasa omukyala nga single mother omuwala yajja wano nga single mother n'ayingira wano bambi mukama katonda n'amuyamba wano mujama ne bamuwasite omukyala yawasiddwa mu bitibwe bitagambibwako n'abaana be babiri era agenda kukola obufumbo obutuufu tekitegeeza mwannyinaze nti omukyala baba yazaalako nti abatategeera nekirala wagenze n'opointika n'ogamba mbu abasajja tebageza ne beesemberera abawala abebase n'abasajja 5 ku 10 bannange njagala kubuuza oyinga atakimanyi nti ennaku zino bino ebyaffe ebyedda ebyembeerera byavaawo kizibu nnyo okusanga omwala alina emyaka 2 ng'ali mbeerera oyagala baana bafumbiga balina emyaka 13 okuba batambuza mbeerera ng'enjiri oyagala kuŋŋamba gwe wafumbye oli mbeerera bw'obanga yafuna bawo omukisa nabeera nga wali mbeerera okay well and good nzonze wafumbire emyaka 16 bana abaana bawala bamala kusoma nafuna digule booleva kakati omwana amaze n'okusoma amaze emyaka 25 oyagala kuŋŋamba nti up to then talina abantu bamiitinze njagala ogyewe ebigambo ebyo mwannyinaze eby'obukyayi ebigambo ebyagala okubanga bivumaganya abakyala n'okubagala bafuuke nakidibo wakoze akatale abasajja batanze okubanga bakitwala mu mutwe nga manyi abasajja bano tulina obwongo bwaffe butono batanze okubanga balooza nti abakazi abalina abaana ddala kizibu nedda ekizibu kibakufe kubanga pepe nyini abakeera ku makya bazaalamu abaana ne tugaana obbalabirira yes us men kyokka n'omulengera omukazi oniyinayina nga akanula amaaso yina ali mu kulwanira basajja bano abakola ensobi banyinaffe ne bagwereeyo mu bwawalabu olumu ne babateena obbattirayo ne bazza keesi omu ne ba ending up nga baye ku switch Dubai beetunda kubanga emirimu gibabuze eyo pain togimanyi ggwe abaana bagenda eyo ekibatwalayo tolowooza nti bagenda just for fun baba bagenze kukolerera baana baffe betwabazaalamu ne tudduka emisini tugana obbalabira n'okulya bambi omuwala nga ali mu kukola nafuna omutwalo gwa misalo 8 ntwala 8 ntwala 4 agasindikira mwana we kumulabirira
nasigazaako omukazi watte emitwalo 4 n'abeera nga akozesaako 10 nasigaza emitwalo 3 kyokka ng'ali bweru. It's so painful benaaba mukyala munnaabwe ng'ovaayo n'obeera ng'oli mu kudifendinga nakusupportinga abasajja ababaleeta mweyembeera. Omuntu single mother asobola okukola obufumbo, yes, okusinga naawe atazaalangako. Basajja bannange, don't be brainwashed.